Mr. Sosimo nakomye nga tutandise okuplaninga mwala ngagambye akomawo okuplaninga kakati munange naye nga omuwala ng'agenda. After some time she came back n'atuula nga nno n'abasi form 1 tubagyeeyo naye nga like tutuula mu wewa 12 nga musobola okutuulako nga bana ne mwogera ate ne mumala ne mukola ki you get like n'abaleka ne mugenda, then after some time ate na meeting abalala somewhere else nabo nabawulira information y'emu. Kakati this time around when she came back yagamba the plan is going to be nedda yasooka n'atugamba what we are going to need. Yagamba tugenda kwetaaga amayinja, tugenda kwetaaga amafuta, then tugenda kwetaaga ne sanitary towels. We didn't need much, we needed just a few things. Nga purposely kye twali twagala, it was just to shake this lady a bit, kumunyenyaamuko. Sinti nno twali tukola kintu nti like it's going to be serious. Twali twagala tumunyenyeemuko just akatinitini nga tumanyi bwe tunaamunyenyaamu ajja kukola ki kukakanyaamuko ku mateeka agali galeeteddwa mu ssomero. Little did we know nti ekintu kyali kigenda kutuviiramu obuzibu. Kati munange nga tuwulira what we are going to need, atugambe we are going to need stones, we are going to need amafuta ga generator, we are going to need sanitary towels. Nga tumala tukola kyera nga tumala tusooka twawukanamuko. Kati later on nga tuddamu tumeetinga kati this time round yali kukola ki kutandika buli omu kumuwa kyagenda kukola. Kale kwelonda buli omu kikyagenda okukola. So she started n'agamba we are going to need stones. Baani abagenda okubeera in charge of stones. Nga twetaaga amayinja nga like ejjinja liri nti bw'olikanyuga lisobola okwasa endabirwamu. So 2 girls ne beeronda n'agamba nedda 2 people are not going to be enough, twagala amayinja nga gawera. So 4 people ne beeronda n'agamba okay, mulonde amayinja gano but no one should see you. Ate buli omu alonde ku lulwe. You shouldn't be seen in the same place. Buli omu alonde ebibye naye nga mugalondamu ebbirira. Kaabana bagamba okay. Excuse me. Kakati nange nga abamayinja bamaliriza. Then ngagambye ekyamafuta I'm going to work on it. Amafuta nga tumafuta kyaga generator. Kati amafuta ye yali alina access to the generator room oyo omuwala. Ye bannaye mutuuma erinnya ki? Kamutuume Nankya. Because yalina erinnya ly'Ekiganda kamuyite Nankya. Kati munnange Nankya ng'akola ki ng'agamba she's going to be in charge of the fuel. Yali alina access to generator room atya. Generator eno yali erina kubeera ng'eteekebwako head girl. Kakati this head girl was a bit I won't say fat, nja kuba muvumye. It's not the right word to use. Kale yali munene nga mugulumivu munenemu bwatyo. Kati nga bambi atambuza middembe nga si ye muntu apakuka bwati. Kati nga sometimes amasannyalaze bwe gavaako she takes her time okuva mu class ye. Head girl yabeeranga wa senior 5. Kati nga she takes her time okumatchinga ave mu class ye atambula atuuke wali generator room agiswitchingeko. So she needed help. Kati ne bamuteerako ono omuwala ono Mutanzania Nankya. Kati nga amasannyalaze bwe gavaako nga she's very fast nga adduka ku HSC class, ku senior 5 class, n'ajjako head girl ebisumuluzo. Najja nadduka kati head girl naye nga it is a must head girl alina okubeerawo generator eyo ng'eteekebwako. So
ono yamuyamako ng'agenda namupiikingako ebisumuluzo mangu. Then head girl najja ng'atambula wamusangira at least ono aba agguddewo nga generator atandise okukola ki ogistarting nga it wasn't automatic. Kakati ng'anaasobola okufuna access ku generator room naye ng'ebisumuluzo teyabeeranga nabyo nga birina kubeera na head girl yekka. Yagamba nja kumuyiiya ngenda kufuna engeri gyenkola ki gyemufunako ebisumuluzo cause yali nga amanyi head girl waabiteeka. N'agamba ngenda kuyiiya tugenda kwetaaga amafuta at least tujja kufunayo ekidomola kimu. Kuba generator room yabanga ebidomola nga basitookinga mu bingi eby'amafuta. I don't know whether it was diesel. I think it was diesel. Ng'agamba ekidomola ky'amafuta nja kukijjayo. Nti yes. Kati ng'agamba how about sanitary towels? So when they talked about sanitary towels mbagamba I will be in charge of one incinerator, then wabeerewo n'omulala abeere in charge of the other incinerator. Kati zaali ziri bbiri nga waliwo eziri ku upper wing, waliwo incinerator eri ku upper wing, waliwo ne incinerator eri ku downer wing. Kati nze ne ngamba I will be in charge of eyo eri ku downer wing kuba nali nsula side zeeyo. Kakati upper wing nga yene wali abaana ba form 1. Kati leero ne wabawo wa form 1 eyeeronda ye nga agenda kubeera in charge of that incinerator. Naye nga sanitary towels we are talking about used ones. Munange ng'agamba kale nga tuddamu tusooka twetooloolamu. Kati olwakomawo kati nga nawe nga tujja nga kati we are coming up with a final plan. Like if there are people here who have watched detective movies nga balina omuntu gwe baagala okukwata ne badrawing a plan oba kale we look at these war movies ne mufuna n'olupapula ne mujjayo ne mukuba plan nti kati mwe mujja kulumbira side eno mwe mulumbira eri agenda okuba sniper you're going to take this position kati naffe bwe tutyo plan gye twakuba nga muna must go the mastermind atugamba kati tugenda kubeera bwe kiti. We are going to start nga preps is where the preps is agwanga I think around 9 nga kama it's going to be 9 kasta preps zigwa tujja kuwamu abaana sometime abalala bagende mu doomu bakole ki. Then nga the plan is twali we are going to strike naye nga tugenda ku like kwonoona just one block administration building yonna twali tulina ogiyiwa ku ttaka like endabirwamu zonna nga ye plan. Kati ng'agamba tugenda kwonoona administration block yokka lwa nsonga message tuli mu gisindikiraani head teacher. Kati tetugenda kwonoona classes olw'ensonga bwe twonoona classes ono omukyala ayinza okugaana okutuddizaamu endabirwamu mu bwangu n'ayagala otupanishinga. So tetugenda kwonoona classes naye ate administration block bwe tunaagiyiwa ajja kwanguwa okukola ki okugitereeza kuba tasobola kukkiriza kuswala nga abazadde bwe bajja mu ssomero people come and go basanga administration block ng'amadirisa gonna gali ku ttaka mayiwe. N'agamba so administration block gye tufokasingako era yokka gye tugenda okwonoona nti muwulidde tuwulidde. N'agamba so these stones ze tugenda okukozesa okwasa endabirwamu. We are talking about administration block nga offices zonna ziri okwo HM's office, basa, staff room, deputy, like all offices nga ziri okwo. Then amafuta n'atuwulira ye wajja okugakozeseza. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Then amafuta n'atuwulira ye wajja okugakozeseza.
Kaakati nga bwe tumala okwasa endabirwamu ezo ate nga tukwata tutandika okukola ki okukanyuga like tuteekemu ti sanitary towels bwe kityo bwe kyali tugende nga tuzikanyugamu mu staff room ludda like wonna tugende nga tusuula mu sanitary towels. That's how it was supposed to be, just something very simple. Naye at the end of that day era kiba kikozinze distraction kwali kwonoona. Munange amaze otugamba essaawa ze tunaatandika ki ng'agamba kaakati ssaawa zino we are not meeting again, tujja kuddamu ku miitinga kiro. Kati nga ye ekyo bwe tunaba tumiitinze ye yali amanyi ewali I don't know whether it's called a main switch, it's I don't know, kale abamanyi ebyamasannyalaze nze sibimanyi cause waliwo byali blocks za njawulo naye ng'amanya nti wenzijjako wano mba disconnectinze administration yonna mba ngiggyeeko. Kati yali mainly ng'alina ku disconnecting administration block yonna then disconnecting ne form 3 classes kuba zaali ziriraanyeewo. Kati nga kyetwagala wabeere nga waliwo enzikiza emala nga tebasobola kulaba muntu yenna naye nga classes zo tetuzikwatako, just administration block gye tuliko. Tumala oteesa nga tugamba kaale ng'agamba naye bannange buli mbuzi ku nkondo yaayo singa bakugwamu fa wekka tobaako muntu n'omu gw'oyogera kwegamba kifiiremu wekka nti tutegeeraganye. Naye ku group abantu abaliko mujjukira omuwala gwe nabagambye yatolokanga n'agenda n'akomawo, she couldn't miss out. Yali omu ku abo kozi yali YCS nga y'omu ku baana abalekeddwa nga she's part of it. Then ono Omutanzania mubagambye kuliko aba form 1 babiri, aba form 4 babiri, kuliko aba form 2 sijjukira baali bameka naye nga toto ya 12. Naye ng'omwana akulidde ekintu kino Omutanzania ono kyesibawulidde about this girl. She was coming from a wealthy family, nga they are well off, nga balina ssente. Kyokka nze omukazi eyava ewaffe sijja kweyita munaku nnyo. Yes, maama wange teyalina nnyo naye ate tetwali banaku, bali basembayo nga neetadde ku bantu we bati. Ono omwana Omutanzania oyo ye mwana abajjanga ebiseera ebyo nga be baana abajja pocket money asobola okubeera n'emitwalo 3-4 nga that is money. Nga omwana ono ajja ebiseera ebyo nsikira waliwo zino suitcases za Japan Express zaali zaakajja nga Japan Express ekwatibwa muntu nga balina ku ssente. Ngono omwana aleeta gundi za Japan Express ezo ze keesi zaleeta ku ssomero, mufalisi aleeta minene. Naye nga in most cases taamu egenda okuggwako aba talina mufalisi, aba talina keesi. Nga almost every time aleeta omufalisi omupya, almost aleeta mufalisi omupya, keesi mpya. Omuntu ayinza okumbuuza bino biba bibadde ki? Yabeeranga ne pocket money ng'azirya kivubi. Kati ng'atuuka ekiseera nga kaŋŋambe towards Fiddy ng'aweddemu takyalina wadde olw'ataano. Kati ng'ayinza okukwata omufaliso n'agusengayo n'agamba ani ampaayo omutwalo. Kati oli n'amuwa omutwalo n'asengayo omufaliso n'agumuwa. Fiddy bwe bamukyalira nga asasula omutwalo nga bamuddiza omufaliso gwe. Kati nga end of term oluusi egenda otuuka nga talina na transport amutuusa just wali mutukula ku border cause they used to go paka ndowooza paka nga ku border, then ndowooza ba parents baabwe ne baba picking up from there oba sometimes nga they have to go paka mu Tanzania. Ng'oluusi ayinza okutuuka okuddayo nga talina transport wadde amutuusa wali ku border cause from our school up to Mutukula it was a very small distance. Ndowooza by then nga okuva okutuuka Mutukula ku border ndowooza nga it's around 3,000 I think. Ndowooza naye ng'ayinza okutuuka nga tazirina. Kati nga kyakola ayinza okufuna keesi ye nga mpya bulungi just agikozesezza ttaamu emu. N'afuna gwagiwa n'amugamba mpaamu ogumu ekitundu. Ng'oli adondola ogumu ekitundu ng'amukwasa nga keesi agiwaayo
ng'aggyamu obugoye bw'ayagala ng'abuteeka mu nsawo y'okumugongo ng'addayo eka ng'abagamba banzibye keesi n'omufaliso tamwejja ng'akomawo n'ebipya. Most times yajjangala bintu bipya naye nga bino aba abitunze bamuwaddemu ogumu ekitundu. Just imagine, because those suitcases used to be very expensive and she used to bring the biggest size. Kati yono omwana nange gwe neetaddeko be neetaddemu. Sibareeseeyo nga olunaku lugenda. In the evening it was coming to 7 nga bagenze mu YCS nga bakomawo. So when they came back, I was eagerly waiting for my friend. Babi najja n'agamba bannange, you missed. We had a lot of fun. Ngenze ku stage, people cheered me, people gave me money, people biki. The performances were all good. Kwegamba yogeranga ebyo nga mpulira ekisonga kinfumita ku mutima ngamba kale wulira omukazi yatusuubiza ebintu. Munnaye nga tubaawo nga tunyumya ng'agamba bannaye nga mwalabye konze munnaye twalabye bwe tutyo omukazi bwe yatulese biki nga twogeramu kawo kati naye nga nze obwongo like sifokasinze nanyaawo obwongo bwonna buli ku kiri kiddako ngamba tugenda kulaga mukazi gwe ku kyotukoze. Munnaye nga tugenda mu preps nga ziggwa. Kati preps bwe zaggwa nga tusooka ffenna tugenda mu ddoomu. Kyeki tutwala mu ddoomu batulabe nti mu ddoomu weetuli, twagamba buli omu dda mu ddoomu w'osula so that people see you nti mu ddoomu mw'oli, then omala obulewo mpola. That is what we did. Nga nzija mu ddoomu nyumyamukko kati ninaye nga ndi awo nyumya naye obwongo tebuliiwo, mmanyi nina omulimu gwe nnina okukola. Nange tumaliriza wawunyumizaamu kati ndooza ddakiika zaalenga 5 nga nemmulula mpola nga ngenda nzigyayo ekiveera kya pads gye nakitadde nga ntambula nakyo mpola nga tugera tulina emabega wa class we twamiitinga ng'abuuza buli omu ebyabireese nti ye, nga tumubuuza gwe amafuta wagafunye nti ye. Omuntu ayinza okumbuuza yagafuna atya. Yagenda mu doomu ya head girl n'agenda nga bw'onaagenda omuntu okumunyi kuba yagenda nga luusi n'amukyalirako n'anyumyanyumyako naye. Kati mu kunyumyanyumyako awo head girl ndowooza ng'abaako ekimubagula katono. Ono omuwala we yakozeseza chance n'abba ebisumuluzo. Bw'amala okubba ebisumuluzo head girl akomye of course amasannyalaze kwegali. Ebisumuluzo Cynthia abitaddeko omutima. Banyumyamu kawo ng'afuluma. Kati bwe yafuluma ng'agenda kugula generator room teyagisiba. Bw'amala okugula generator room ng'addamu afuna engeri gy'akomawo okumunyumiikiriza ng'ebisumuluzo abizzaawo ng'amala afuluma ng'agenda. Kaakati tumaliriza wano tumaze omiitinga ebidomola ng'agenda ajjayo kimu kuba ebidomola kiba kizitowa bakikwata babiri nga tugira ng'agamba kati right now ekiddako ngenda disconnecting administration block naye nga ssaawa muziringa mu ssaawa ndowooza 3:40. Kaakati amala okwogera ekyo naye ssaawa ezo abaana abamu bali bakyalimu mu classes abawera. Abaana bali bakyalimu mu classes. Kati jjukira abagenze mu ICS abatonotono when they went bakomawo towards preps kati ne batafuna budde bunyumya mboozi zaabaddeyo. Kati abamu baali bakyali mu classes ng'oli anti abeeranga omu n'atuuza abaana nga 10 n'atuuza nga 15 ali mu banyumiza. So the classes mwali mukyalimu abaana. Munnange nga Nankya yeetooloolamu ng'agenda disconnecting administration block forward tuli set buli omu akutte by'alina okukozesa. Administration naye twaba tetunnabagenda nga tugamba twagambye gwe bakwata kiki fa kisiiri tutegeeraganye nti ye. Nga Nankya yeetooloolamu kati ne bw'ati administration block eriwa ng'ezikira. Emala ozzikira nga ne form 3 block ezikira. Nga byana biwoggana amasannyalaze gawadde kikyokka ewalala weegali
baba bakyayogera ekyo bagenda okuwulira endabirwamu ziyiika. Ezimu items ekitunda mosquito nets oba obutimba bw'ensiri banange ebika ebiri ku katale bingi nnyo. Kati waliwo ekika ekimu ekikonfusinga nnyo bakasitoma. Ekika kino ekya mosquito net kino ekika kyekimu ne zino z'olaba wano mu bokisi. Eno neti zibeera ne shepu y'emu naye nga neti za njawulo. Waliwo ezijja nga stand bbiri, waliwo endala zijja nga wall mount za kusiba busibi mu kisenge. Banange zino neti si ze zimu. Kasitoma ajja n'agamba njagala neti ya 18 naye nga neti ategeeza eno. Ye ayagala eno naye ku social media alaba zino ze zitambula. Bannange neti zino za njawulo ziraba nga bwe ziti zirimu ebika 6. Bwe biti buli kimu kya njawulo ku kinne n'ebika biba bya njawulo. Zino neti nnyingi nnyo ku katale. Ojja buzi n'enkunyonyola mu inbox. N'enkunyonyola n'engamba eneekola bweti, eneekola bweti. Waliwo ezijjira mu sayizi ezi, waliwo free sayizi, waliwo ez'ebitanda ebinene bino ebisuuka mu 6, bano abaagala 8 ku 8. Ne neti bwesiti nazo gye ziri, waliwo n'ezifulumira mu sayizi ezi. Ekirala ekika kya neti zino ezijjiramu kateni z'oku buliri. Eno neti bweti. Eba neti ne kateni zaako zonna bwesiti design ku buliri. Egendayo neefanagana bulungi bweti nga bw'ogiraba. Endala neti endala ekonfusinga nnyo bakasitoma yono. Ono bamuyita four stand. Four stand naye alimu ebika bingi ku katale. Naye original yazo na ebeno bweti. Eno yo original neti. Zino endala ezibeera mu bubaaga, waliwo ezijjira mu bubaaga, waliwo ejjira mu bubaaga bweti ne mu bubaaga bwa red. Zaawukanira ddala nnyo. Zino ez'obubaaga bwa red z'osanga ku 4.3. Ezo neti zibeerako issues. Osanga obuti si bugumu, kati abasinga tebaagala stand nnya. Nate tewali neti esinga eno obulungi ku katale. Bw'oba oguze ekirungi n'ogula original, abantu baagala nnyo buno obutandikirwako okatwala ewaka nga stand teziwera. N'ogitwala ewaka neti neeyulikira mu nnaku 3. Naye solution zonna twaze bataasa neti mbi. Tukunyonyola bajeti yo weekoma naffe wetukoma. Original tuziyina n'eziri endala zonna ffe buli kika kya neti kyonna bajeti gy'ojja nayo otusangana. Ebika ebirala bingi nnyo, neti eza roundi, neti zino endala za umbrella, neti zonna tudiiringa nazo. Macy's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando. Makati Gasheru Petrol Station ne Cheap Hardware wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe y'essimu eri 07 08 721 eri ne ku WhatsApp. Baba bakyayogera ekyo bagenda okuwulira endabirwamu ziyiika. Abaana tebasooka kubifaako. Bagenda okuwulira endabirwamu ziddamu ziyiika. Kati abaana kwe kufuluma classes. Koza classes ezaali ziriraanye okumpi administration block. Waliwo eya form 3, waliwo n'eya form 4. Yes, 4 ne 3. Naye kati jjukira nti no endabirwamu something that is breaking, it makes that loud. Like ziyina engeri gye zishatteringa down is making that noise. Kakati ezasooka bwe zaayiika ndowooza abaana basooka ne beebuuza kiki bagenda okuwulira ogwokubiri endabirwamu zizzeemu ziyiika ng'abaana batandika okufuluma classes. Kati abaana bagenda okuwulira ogwokusatu muŋŋambe ki ekyaddako. Abaana nga they join in nga bategera it is a strike. Abaana nga bajoininga in, abaana twayiwa administration, not only the 12 of us. Abali mu senior 3, abali mu 2, endabirwamu noise bwe yayongera abaana ne batandika okudduka ndowooza kale abamu basooka ne batya ndowooza nga bamanyi something is going on oba something is happening. Bagenda otuuka nga abaana bastrikinga. People started joining in. Almost quarter of the school participated. If not half of the school, almost quarter of the school.
awo abaana wetwatandikira okuwulira obulumi abaana bayiwa endabirwamu oli ayiwagawo omukazi otukoze bwoti wano otukoze bwoti nga abaana bayiwa buli omu bw'ayogera ekimuli ku mutima. Administration block nga abaana bagiyiwa kati nga olina kukkirira olina kuyita nga snipe olina kugendera ku ttaka kuba bw'ozunga ng'oyita waggulu amayinja gayinza okuliiramu. So nga nze neetolola side nga nzira ku ofiisi ya HM nga tutandika kanyuga pads. Manyi pads enkozese? Katonda nsonyiwe. Nga tuzikanyuga like you litter them through the windows zibere scattered mu ofiisi ye. Nga zibeera nga bagira abagenze mu staff room kati ono omuwala amafuta ago yali aleese gaaki. We are not going to burn down the schools over the administration block, no. Just kaali kukutiisaamu. So amafuta we gaaleetebwa mu baana nga akavuyo kangi nga bafulumya ekidomola nga bakiddusa nga bayiwa amafuta mu staff room yonna. Bano abaali bateresemu busima twalese ebitabo byaffe bimakinga. Busimanya tulinamu abasomesa bamakinga simanya bigezo bya midterm kuba midterm yali awedde. Busimanya basomesa balesemu textbooks byonna amafuta bagayiwanga ku mmeeza zonna wansi yonna fulo yonna ekidomola ne bamala ne bakola ki ne bakijjamu ne bakikanyuga samwe okumanya ng'ekintu kyali planned. Omuwala yagamba ono bulungi n'agamba tetukwasaako ngalo ku kidomola kino tuyinza okuleka obujulizi. So bayambala esweta ne basika emikono bulungi okola ndowooza nga gloves mbabuze fingerprints ne basituliza bwe batyo ne bayenda amafuta mwonna ne bayiwa around the administration block ne beetolooza ne bayiwa amafuta. Munnange nga amayinja gakuba administration kati ndowooza asikari awulira. Asikari we yawulira oba yayita luddawa oba yakuba ssimu ng'agamba head teacher ng'amugamba abaana bali mu kwekalakaasa. Naye kati by that time andabirwamu zaali ziyiika nnyo ng'owulira ziyiikira ddala kuba abaana beetooloola like waliwo abali mu kwasa emmaaso waliwo n'abeetoolodde emabega abaasize emabega. Kati ate ng'awo kumpi waliwo chapel and after the chapel we wali convent. Kati I believe that sound was loud enough nga neeri mu convent basobola okuwulira abali abaali baasize ez'emabega. Head teacher we baamukubira ndowooza n'agamba sisobola kufuluma kuba abakufuluma amazima abaana amayinja baali bajja gamukuba. She right away called the police. Munnaye poliisi nga bagikubira. It took some time kuba kati awo ssaawa nga zigenderedde ziri mu nnya. Omanyi okuba nga endabirwamu bazaasiza nga tokyawulira n'andabirwamu eyiika naye ng'abaana bakyakanyuga amayinja. Kati mujjukire waliwo ewamu nga it is a main door ya glass naye nga bw'oggulawo n'oyingira munda mulimu offices endala ezikola ki ezigendamu. Kati ng'amayinja ogawulire gatandise nakuba ku wooden doors eziri munda. Munnange ndowooza ng'akubira poliisi ssaawa ziba zigenda nga mu 5 tuba tuli awo ng'abaana bali eyo kati waliwo abamu nga bwe baawulira abataparticipatinga nga bakyali mu classes they stayed in class nga tebasobola fuluma. Poliisi bwe yajja etandikira mu classes ng'ekuba tugenda okulaba abaana bajja badduka bawogana poliisi erimu awo abaana ne babuna omuwaabo ne badduka mu ziddoomu buli mwana n'abuna omuwaabo nga tudduka tudda mu ddoomu tugenda otuuka mu ddoomu nga mu ddoomu nno n'abaana ogamba mwebali ng'abaana bafulumya abamu bayimiridde bali mu kulaba bulabi abalala bangoya nga bali mu ki baparticipatinze. Munnange nga tudda mu ddoomu bwe twadda mu ddoomu naye nga kati muli tuwulira koza amasannyalaze tegaddako tebaagazzaako naye nga tuya twagala kulaba omulimu gwe tukoze guli gutya. Administration block yonna eyise eri ku ttaka endabirwamu oba waliwo ezisigadde nga tuwulira ne kapiisi ke tulaba kasigadde bwe kati akadi twagala tukateeke ku ttaka. Munnange nga tuyingira ddoomu kati ndowooza bwe twamala oyingira ddoomu nga poliisi kozi bayiwa poliisi ng'ewera. Kati tuyingira ddoomu ndowooza head teacher ng'alyoka avaayo nga bamugambye abaana bonna babagobye bali mu dormitory
mu dormitories head teacher ndowooza ng'avaayo alaba endowooza headmistress agenda otuuka ng'atunula bw'ati alaba administration yonna eri ku ttaka. Tetwatwata ku kiraasi wadde akatini bwe kati. Ekyo kyo twagambirawo teri kukwata ku kiraasi. Ate n'abaana balala ba participate nga balinga abategedde assignment teri yakwata ku kiraasi. Munnange nga head teacher ayitaba metroni ng'abagamba mugende mu dormitories mugambe abaana enkya teri morning preps. Kuba poliisi yayogera n'egamba temubakkiriza kufuluma cause I think twetaaga obujulizi. Kasita abaana banaakeera ennyo wano ku crime scene bagenda kubuza obujulizi obumu. N'agamba n'olwekyo enkya abaana mubagambe baba bakeera okusoma tebajja okusoma. Then metron ne bajja ne bagamba tomorrow no morning preps. Kati olwo bano abeefuula abasoma ennyo baakeera bagenda mu preps. Poliisi yakuba bali kibooko ebakube bagamba tebabagambye nti mulina kubeera mu ddoomu. Munnange nga tukuba kalamba nga twebaka. Twazuukuka ku makya kwenywera kacaayi kugenda mu kilaasi. Kakati ssaawa 2 it is a Monday olwo nga bakubakana. Olwakubakana omanyi okujja nga muli wali nno bakuyita batya bwe mwesisaasise nga muli mugamba wabula twakikukoze. Head teacher yajja ku gundi kukana n'ayimirira n'atubuuza bulungi n'atugamba good morning. Naffe ne tumuddamu good morning. Ate kati abaana ne bamakinga sure nti kolo tebeetaaga na kubagamba nti no tebali loud. Bamuddamu good morning nga tuli basanyufu nnyo. Yayogera ebigambo bitono nnyo yagamba whoever or whichever group of people was responsible for this before end of day mujja kuba mwenna mmaze obbategeera. Have a good day. Go to your classes. Just that. Kyeyayogera n'atulagirawo nti before end of that day ajja kuba ategedde buli muntu eyabahoze eki kaŋŋambe ba master planners ajja kuba abategedde. N'atugambirawo mugende mu classes. Kati nno ne twessa ne tugamba munnange nga tugenda mu classes. Naye nga mu classes nga n'okusoma tusoma ng'abaana bali bwemboozi bannaye buli omu bannange oba baani abakikoze bannaye biki bannange kwegamba ng'abaana balina that excitement nga balina essanyu lye bawulira awe. Kati ate bwe twakulula ku makyawo administration block olwo tuli ku assembly tuyimiridde tulaba endabirwamu zonna ziri ku ttaka ne tuwulira nga muli essanyu litutta okukamala. Bannange obusiru bubi. Wano ku Dembero Properties and Associates tukola ku byapa kiyite title processing, tukola ku surveying abasinga kyemumanyi ng'okupunta ettaka. N'omanya sayizi y'ettaka, obugazi ku bw'ettaka kw'otudde. Tugula n'okutunda ettaka. Tuzimba amayumba oba abasinga mwagala amaduuka, mayumba ag'okusulwamu. Tubikola. Tukola plani z'amayumba. Oyinza okubeera oli eyo ng'oyagala kuzimba naye nga tolina pulaani ya nnyumba tomanyi butya bw'otandika. Mukwano ali eyo gwe wenna njagala okugamba tova buvi mu bbanga, tozuukuka ku makya olw'okubanga munnange wagula polotiyo oluusi wagigula ku ffe n'ogamba aha nagula ettaka lyange kanzuukuke ntandika okuzimba. Nedda mukwano weetaaga pulaani y'ennyumba ng'eri approved bulungi n'otandika okuzimba kyonna ky'oba owulira ky'oyagala. Tuyambako okugoba ku letters of administration. Nyongera okubajjukiza abasinga munkubira nga muŋŋamba twagala tuwa letters of administration sinza azigaba. Naye nkuyambako process yonna paka wootuuka ku stage esembayo, ku step esembayo, omulamuzi n'asalawo n'agamba ddala osaanidde okuweebwa letters of administration era n'ozifuna. Munnange nga tugenda mu classes nga tusoma. Bamikwano head teacher yatugamba olunaku nga terunnaggwaako ajja kuba bategedde buli eyabaddemu. Ssaawa zaagenda okuwera 6 nga ffenna 12 twategeereddwa dda. Omuntu agenda kwebuuza batya.
kakati munnange ku group okwo twalinako akaana bannange omwana oyo yatuzaalira obuzibu yali yeesessa bannange oli omwana nga yeesessa n'ekitasessa nga ye aseka kati be bamu ku baana balongoosanga staff room kakati agenda mu staff room okulongoosa abalongoosa baticaazi nga bazze bayingira mbagamba bannange abaana omanyi nga baticaazi bwe bajja nga olyogera naye abaana obuvumu babujja erudda wanayo ebiki obugere buli musomesa ayogera bibye ng'omwana atandika okwesesa yali talongoosa yekka yali alina abalala balongoosa nabo bwawulira ganje nze n'ebitabo byange byonna banalabayo byonna kati bino bifudde kati biki ng'omwana yeesesa bannange oli omwana yali yeesesa nga yeesesa kati mu kwesesa omusomesa omu ng'amulaba ng'agamba kamutuume ye mutuume na linnya ki and let me name her kale kamutuume maybe Harriet kati nga omusomesa omu ng'atunula ng'alaba buli bwogera yeesesa ng'abuuza Harriet what is so funny ng'agamba nothing n'amugamba why is it that you're laughing buli kye twogera ng'oseka what is so funny here neeyongera okukola naye nga balaba buli bwe boogera nga yeesesa omusomesa omu kwagamba Harriet alabika alina kyamanyi bw'aba nga talina kyamanyi amanyi ku lwabadde mu strike eno ate yali mulalu ng'amanyikiddwa naye ng'agamba siina nze kyemanyi biki ng'agamba Harriet you know something ogenda kwogera nga yekangabiriza siina kyemanyi just mbadde nina binsesa biki ng'amugamba Harriet ogenda kwogera nno kuba okwo okwesesa si kwa bwereere munnange omwana nkwesesa ng'atya emiggo omusomesa ng'abeera agetinga so serious ng'amugamba Harriet you know something you either talk or ngenda kukuba kibooko ng'amuteeka ku ttaka ng'aleeta agamba nannaye nze siina kyemmanyi just mbadde nseka byange simanya mbadde nina byenzijukira nga bye binsesa nga bamugamba nti wedda nga toseka ne buli bwe tubadde twogera ng'olyoka osesa what was so fun about our conversation ekitegeeza nti nno you're laughing maybe muli ogamba nti katwebuuza ebibuuzo naye nga gw'omanyi abantu n'amugamba nno ogenda kwogera nga bamukuba embooko emu ng'asitukirawo ng'agamba banaye siina kyemmanyi ali atya embooko kati omusomesa ng'agamba ogenda kwogera ng'amuzzaawo ng'amukuba ey'okubiri ng'asituka agamba nze siina kyemmanyi kati ekyasumulula omwana omumwa omusomesa yamukuba omanyi obuggo bwe bakuba obw'okumu ku mugongo nga bagamba galamira ne bakuba obuggo n'owulira ng'omugongo gufuuyiridde yagambirawo lemitooko yatandikira ku nnanja master planner teyatandikira ku nnanja yatandikira oba kuba form 1 ndowooza yatandikira ku bwa form 1 kati ne babagamba buli gwe tuleeta naawe ng'oyogerayo omulala buli gwe tuleeta nga naawe oyogerayo omulala master planner nga bamuleeta master planner ng'ayimirira ng'abuuza ani yakitandise nga bagamba abaana abawano ffe tubadde awo Harriet yatukimye nga mbuuza Harriet ng'agamba g'omanyi emigo gye babadde bagenda okunkuba bankubye nze n'akagongo ne kanfuuyirira ne ŋŋamba nze sigenda kufiiririra bantu ng'agamba wabula okikoze otusse tetwategedde tewandibaddeko ku gurupu bannange nga basomba naye ekyasinga okwewuunyisa abasomesa nga kuliko ba candidates aba form 4 babiri buli musomesa yagamba what is this bamikwano nze yasembayo after break nali nkola home economics kati home economics twabeeranga ne laboratory nga bwe tuba tulinayo practicals maybe kufumba oba balina kye bagenda kutuyigiriza nga tukozesa laabu naye nga if it is just theory tuyitamu notes singa oluusi tulaabu etubowa kati nga tutera nnyo okugamba awa teacher ne tumugamba let us sit in a compound kati nga tutera nnyo okugenda ne tutuula mu compound ate nga tutuula wansi ffenna naye ng'atuula wansi awo ne mubeerawo ne musoma ne munyumya kati twali tutudde wansi ate this lady bambi she was a family friend
nga tukuze like mu family yaffe nga musomesa naye nga family friend waffe. Kaakati tuba tuli tumukusoma ngenda okulaba nga Harriet yajja. Bwe yajja ng'abuuza omusomesa olwamala omubuuza ng'agamba B is needed. Ng'amubuuza needed by who? Ng'agamba bamwetaaga mu staff room. Ng'antunuulira bw'ati ng'agamba B. What is wrong? What is happening? Kansubire kye ndowooza si kyekyo. Ne mugamba madamu simanyi. Bantumwa omutima nga gwasenguse dda nga gwazedde manju. Olwampita nagamba kaweddemu eyanjalula ensiiridde. Kye neerabidde bagamba ebintu bino bihapeninga. Visitation day yali yakagwa. My mother came on vidi. Bwe yajja ku vidi n'asasula school fees balance n'ampa ssente za pate nga pate ya ku weekend eddako. Maama wange ampa ssente zino angobereza ebigambo bino. Aŋŋamba ssente za school fees nzisasudde nzimazeeyo naye soma ofune aggregates ennungi this time round so that next year otuula ki senior 4. Ndiwulidde nti yempulidde nga ŋŋamba ssente zino nzisasudde naye ate yo siblings bakyaba banja ssente ssaawa zino siyina ssente so n'olwekyo saagala obeere mu muzannyo konze ye. Nga mpeerako n'eza pate ng'agenda. Weekend eddako yebeera gundi yebeera gye tukolera mu strike. Bantu bwe bansitulawo bwe bati ne baŋŋamba bampita. Obwongo bwasooka kudda ku bigambo maama wange bye yaŋŋamba ne mpulira ennaku mu mutima ne ŋŋamba kati nno leero kaweddemu. Olwo kati nti bagamba kabusiru yasooka kati kabugezi ajja luvannyuma olwo kabugezi azze. Olwo ntandise okulaba ebigambo maama wange bye yaŋŋamba nti nno nandibadde nabirowooza nga sinnaba kuyingira strike. Tugenda mu staff room. Tumala otuuka mu staff room tuyimiridde nga babuuza baweddeyo nga bagamba yes yeffe mwekka teriyo balala nti no. Olwo mulala n'awanika n'agamba nti it wasn't only us. Kumpi almost the whole school participated. Ne bagamba ffe tetwagala kumanya ssomero ddamba. We want the master planners. Ne bagamba yeffe ffekka. Nga bakwata ebisumuluzo nga bagamba senior lady tusaba otwazike ku room yo because these ones right now are rotten tomatoes. Tebasobola kubeera muziri nnyaanya nnamu. They have to be kept aside because these are culprits. The police is going to be coming in anytime. Konze kaakati nno kalabaaye. Nga batutwala mu gundi mu room ya gundi ya senior lady kali ka room kati ne bwe kati. Nga ffenna 12 batuteeka omwo nga tutuula wansi ng'abasibe. Ndowooza baajula na kutugisaamu ngatto. Nga tutuula muli nga basibawo nga bagenda. Naye okumanya abasiru baba basiru. Twasooka ne twetunuulira bwe tuti ne tuyisaamu amaaso ate ne tuwaatuka ne tuseka kati nga weebuza ki ekitusesa. Ne just twetunuulira bwe tuti nga tutudde wansi ng'abasibe. We found ourselves laughing. Naye olw'amaloseka ne tugamba naye kati what is funny ki ekitusesa. Omu kwegamba temulaba nga tulinga abasibe ddala. Naye nga tutuula. When lunch time came tuba tulya banaye nga tulinga abasibe ddala nga batuleetera esseffuliya y'omuwunga, batuleetera esseffuliya y'omujanjaalo, batuleetera n'amasowaani ga plastic baba baali bagaguza eruddawa nga batuteeramu omuseffuliya omwo mu room nga bagamba mwesenere mulye. No one was supposed to be seen with us kuba kati ffe baali bagamba your rotten tomatoes. Tetusobola bakkiriza kubeera muziri nnyaanya nnamu. Naye ennyaanya nnamu ze bagamba nazo za participatinze. Munnange nga tukola ki? Nga tulya mu muwunga gwaffe. After some time nga bajja nga batuggyako amaseffuliya bagatwala n'amasowaani nga bagatwala nga tubeeramu mu room nga tuli basibiremu.
tebakkiriza muntu n'omu kwogera naffe apart from teachers. Kati nga tutuula wano nga twetunuulira bwe tuti nga tugamba naye mmwe ekintu kino mwadde mumanyi nti nno banaatugwamu. Nankya agambye oluno Harriet lwe lulina olumwa lwe lutuleetedde ebizibu, twejjusa n'olunaku lwe twagambye tukuteekeko ate tetutabukidde Harriet. Kodwanza mwadde mwagala banze tesenga mumanyi omugongo bwe gunfuirira bankubye obuggo ko bwe wandigumye gwe n'okanya kimu n'obalemera kuba nditusse ne bakuvaako ko yenze mundeke babadde bankubye ekimmala. Ne kawungeezi nga katuuka kati kawungeezi tuba tuli awo. My friend came Marie. Ono gwe nanyumyako eyalina sister we yanyambanga n'aleetera information nga baagala okunkuba. Nga Marie ajja mujjukire Marie's in form for kati olwo. Nga Marie ajja nga mpita B. Panange kino ekiri wano is it true? Nali ngenda kugamba bampaayiriza naye ne nzijukira bano bentuddemu bagenda kuseka banswaze. Namutunuulira butunuulizi bwe nti nenyeenya mutwe nga sina yakye nsobola kwogera. Nenyeenya bunyeenya mutwe we nti nemutunuulira. Nambuuza omaze okulya ssapa ko nze tetunnalya. Ate nga balaga tebagenda kutuleetera ssapa. Ng'agamba let me get you food. Nga bampe mukazi wattu agenda. Nga nfunira emmere ng'agindetya n'abaana balala nga bafuna bakyali baabwe nga babafunira emmere. Ng'agamba will be coming back late essowaani ngikuggyeko ntiye. Nendira olwamala okulaba me she came back essowaani n'agiwa n'agamba woba olina kye weetaaga kyonna you just let me know. Ngenda kuba mpitirawoko after ndowooza preps then woba olina kye weetaaga awo ojja kuba ombuulirako nze kale. Munaye night preps zitandise tukyali mu kaduukulu bantu mmwe naye ng'otuuka bwemuba mwagala okufuka bajja ndowooza bajjako emirundi ebiri ne baggulawo ne bagamba those of you who want to use the washrooms mwanguwe nga tukwesana z'abasomesa terigenda mu z'abaana because we were not supposed to interact with anyone, talk to anyone. Nga ogenda mu y'abasomesa n'omala ne omukomawo ne baggalawo. Ne preps nga zigwa kati preps bwe zaggwa nga mukwano gwange Marie ng'ajja ngamba bagenda basuza wano ko nze simanyi ne mugana naye mpulira nkooye tusibye mu nebbugumu njagala kunaaba. Bamikwano baba bakyayogera naffe nga babalumba nga babagamba bannange okuggyako nga nammwe mwagala bagoberera abasibe tetwagala kulaba muntu yenna ayogera nabo. Omukazi wattu avaawo bwe baamala abaana bonna nga babagoba mu classes nga bagamba it's already time for going to the dormitories mwenna mugende. Nga classes zimala okukalira bulungi nga batuggulira nga batugamba you're going to go mu dormitories naye nga bawerekera omu ku omu oyingira mu doomu picking omufaliso gwo picking ekyokwebikka nekyogenda okusulamu. We weren't even allowed to take showers. Twasulirawo picking ekyokusulako ekyokwebikka ekyokusulamu oba ogenda kusula mu uniform yo it's up to you. Nga tubikunganya nga batugamba mugenda kusula mu library. Nga tugenda mu library waliwo side ey'okusomeramu ebitabo nga nene bulungi library. Munnange nga twala wali buli omu wansi kafaliso ke ngambe nga batusibira mu library. Kati I just imagine singa library efuna obuzibu oba neekwata omuliro nga batusibiramu ba mikwano oba batuteeramu ne baketi ey'okufukamu sijjukira bulungi cause library munda temwali mu washrooms wali olina okufulumako awo ebweru. Munnange nga batusibiramu nga tubeera omwo kyokka abasiru nga bwe babeera nga tutandika okukuba ekiboozi nga tusinika. Naye olwamala osinika olwotulo nga tutandise otukwata ng'ogwambuliribwa obw'omu n'olyoka otandika okufuna ebirowoozo mutwalo naye nga tulina na ansa. Sibalwiseyo ng'obudde bukya bwe bwakya ng'abaana bagenda mu classes abasigadde bamala okgenda mu classes nga balyoka bajja nga batukola ki nga batuggulira
bwe baatuggulira nga bametro ne batuwerekera nga batugamba mugende munaabe mwambale uniforms. Bwe mumala okwambala uniforms buli omu akwate transport gw'amanya amutuuse ewaabwe. Bw'oba olinayo kye weetaaga ng'ebitabo genda n'ebitabo. Nga tunaaba nga tukwata transport kuba nali nkyalina akasente anti vidi yali yakaggwa. Nga tukwata transport nga batugamba babagambye mugende mu office ya HM. Nga tugenda mu office ya HM. HM yali talina bigambo. Yatutunulako obutunuzi bw'ati. Nagamba so you're the culprits. Nagamba anyway thank you for what you did. Ng'atukwasa buli omu bbaluwa ye eriko erinnya lyo ng'agamba those are the letters nga nsiringe bulungi ng'agamba okuba briefinga ku birimu. You've been suspended for 2 weeks. Make sure you come back on this date and come back with a parent. And make sure bw'oba okomawo n'emitwalo 20 buli omu kummwe alina okukomawo n'emitwalo 20 gyegimu ku ssente ezigenda okukola ki okurenovatinga like whatever you did tulina okurenovatinga. So buli omu emitwalo 20 bw'oba togirina bambi totawaana kujja. Muwulidde nti ye kati ffe baatusalira 20 naye essomero lyonna kuviira ddala ku form 1 paka ku 6 taamu eyaddako babatera ku school fees ssente nga ziri compulsory ozirina okuzisasulira ku fees nga za ku cateringira damages ezaakolebwa ku olwo olunaku. I don't remember baba bateerako bo mitwalo 5 oba 10 wakati w'etaano ne 10 buli mwana nga bagamba balina okukola ki ziketaringira damages ezo. Nange bamikwano nga batuwa sasipe bwe batyo naye abazadde tebalina nakye bamanyi wadde. Nga munnaye tutambula ffenna nga tufuluma geeti bagamba asikari w'oku geeti making sure olaba abaana 12 era making sure nti bwe bawandiika buli omu ateekewo wali bulungi reason suspension oba bale nti they are 12 bwe baba tebaweze jangu reporting. Era twagenda ffenna 12 nga tusayininga mu kitabo nga tufuluma nga tugenda. Bannange kati ate obusiru bannange oba sijjagamba nti nali muto nali nkuzeemu cause by that time I think I'd clocked 16. Awo nali ntegera twagenda mu kkubo tusinika amanyo nga tuli basanyufu tufulumya essomero. Baneemuwulira obusiru bw'abaana. Twagenda tusinika amannyo tugenda tukuba emboozi tugenda banaye ekkubo lyonna nga lyaffe nga muogana nga tugenda. Kati tutuuka ku kkubo we tulina okulinnyira emmotoka kuliko ab'e Masaka kuliko naffe ab'e Kampala. Ab'e Kampala twali oba tulinga abaana 6 I think twalinga 6 kati nga tumanyi munnaffe Nanca ye akwata ly'emutukula then bano abalala 5 bagendawa bakoma Masaka. Nga tugenda okulaba Nanca naye asala ekkubo ayimirira ku zidde e Masaka Kampala. Kati nga tumubuuza gwe todda mutukulako yabaaye mundeke. Naye ng'emmotoka zituyikako awo naye ng'emmotoka zaagala b'e Kampala naye bagenda okulaba tuli 12 nga tubagamba ffenna tugendera wamu nga bagamba twagala b'e Kampala nga bagamba mugende ffe tugenda Kampala ffe abantu 6 koba omujja tuli mulinnyo ne tubagamba ffenna nga bwe tuli wano oba b'e Masaka tugendera wamu. Ab'e Masaka mubateeke e Masaka ab'e Kampala mutwongereyo. Kati olwo emmotoka yajja egenda okulaba nga tuli bangi 12 negamba akale tewali buzibu.
nga tugendera wamu, tugenda mu mmotoka, tugenda tusinika, tunyumya. Kyokka ekyewuunyisa mulimu abantu abakulu ng'ovuiki abamu n'abazadde nga bawulira ebiboozi bitunyumya, ndowooza nga bagamba naye bannanga abazadde nga tulina ennaku, tuli mu kusinika manyo, kati munnaye batuwadde suspe, kati gwe waka muzadde ogenda mugamba otya, kati gwe ogenda mugamba otya, kati ki? Naye mu bwe baali bagobye kwaliko omwana wa Form 1 yatugamba, bantu mmwe singa mulaba sikomyewo ku lunaku lwe batugambye okudda, mumanye either taata wange yanziika ndi mulamu oba yankuba paka bwe nafa n'enziikibwa. Tumugamba mukambwe, yagamba mmwe simanyi, bwe muba temundabye mumanye ndabika nafa ne banziika. Kofeho omulala ng'atugamba omwana baali bagagga ewaabwe, baali bagagga nga bava beekabaale, nga kale ewaabwe balina amaka e Kampala naye ng'eyekabaale balina ettaka. Yagamba nze simanyi kibonerezo kye bagenda kumpa, naye nkimanyi tagenda kundeka Kampala, taata wange agenda kuntwala e Kabaale. Nze nga simanyi na kumanya kuba owange maama yali yalekeraawo okunkuba nga yagamba nze sikyakkuba kati okuze. Singa okola omusango nga gwetaaga okukuba, nja kufuna ezitannoma nziwe poliisi ekunkubira emiggo. Kale nno ekintu batandise bakikola mu gurupu kiwunzise buli omu atuuse mu kanyomero oba mu kaseera wagenda okusisinkana ebyavudde mu kusalawo kwe ssekinnoomu. Njagala okwogera ku peer pressure, naye mu direction ey'okubanga omuntu okola ekintu olw'abalala or being influenced by others. Njagala okkiriziganye nange story eno erina ekitundu kimu ekisigaddeyo. Waliwo okuinfluencingibwa abantu abalala ne bakuinfluencinga olw'obulungi o positively n'ebivaamu ne bikugattako. Ebbanga ettono ly'ennaakamala nga ndera abaana, waliwo ebintu byenzudde nga tukyalina omulimu munene ogw'okwogera n'abaana. Waliwo ebintu ebimu bye tulowooza nti babeera babimanyi. Osobola okwogera n'omwana nga bw'oyogera ku group influence ng'ayinza okuba nga akimanyi mu direction emu bweti. Ne tuteekeddwa okutunuulira ebintu ku njuyi zombi. Decision okusalawo kuno bwe tukukola kulabika okuba nga newankubadde tebyogerwa tebitunuulirwa kulina ebirungi. Ebirungi biri kimu, bibiri, bisatu, bina. Kulina ebibi byakyo biri bitaano oba biri bibiri. Naye bwe tuweeyinga ekintu kino tulina engeri gye tuyinza okukijjamu ebirungi byokka. Wano tuli mu kwogera ku group influence. Okola ekintu ng'oinfluencingibwa abalala, naye ekintu kino osobola okukijjamu ebirungi byokka. Kisoboka kitya? Tutambula tutya olugendo lw'okubanga tuinfluencingibwa abalala mu ngeri eri positive? Nti tutambula bwe tuti. Ddi lwe mmanya nti ddala abantu bano bakola influence kunze but in a positive way? Nti bwe kiti ddi lwe mmanya nti abantu bano newankubadde batandika bakola influence kunze in a positive way but along the way ndabaawo okuva ku mulamwa. Ebintu bino bigwana okutunuulirwa. Ekisooka njagala tukkirize nti waliwo abaana abayambiddwa ne basoma bulungi nga ba-influencingiddwa bannaabwe ne babeera nga beekolamu omulimu mu kusoma ebitabo, mu kwejjukanya, mu kuyambagana. Kirabika ng'ekitabeera nnyo ky'amaanyi mu primary secondary naye kirabikiddeyo ng'abaana bangi oli yalina obunafu olwa mikwano gye okubanga bamu-influencinga, okumujjukiza, okumufaako, okubanga bonna bayitira wamu ka group kano. Bannange nga bwe tuli ekikosi ku ssomero wano, njagala mukkirize nti tuteekwa okukulembera, ate nga okukulembera kwaffe kulabikira mu kukulembera okw'ebitabo ng'omulamu omukulu ogwatuleeta wano nti walai deal, nti deal ekyo tugenda kituukako tutya, nti bwe tuti. Tulaba okuinfluencingibwa okweyamba okwesitula mu kusoma obulungi mu kuyita. Kakati omwana ateekeddwa okutunulira nti bakuinfluencinga oba oli mu gubinja ogwo gwe mulimu, naye ku nkomero ya byonna emiramwa gyammwe giriwa?
waliwo abaana bannange, waliwo engeri ey'okubiri. Mukimanyi nti waliwo abaana abadevelopinze skills zaabwe okuyita mu social gatherings zino, mu kutabagana ne bannaabwe. Kakati omwana ono waliwo skills z'abatamanyi, waliwo ebintu bingi ebibeera ebiri wala naye. Okuyita mu kwetaba ne banne bamu influencinga okubaako ebintu byayiga. Ogenda okukakkana ng'alina okugattibwako kwagattiddwako. Lwaki? Ali influenced okuyita mu banne but positively. Kati kino kiyinza okuba nakyo kikola biyakiri. Mukimanyi nti abaana bangi ba getting a new ideas naye nga bali influenced ne baana bannaabwe. Tutunulira oku influencingibwa okuli positive. Waliwo okugattibwako emotionally, nafuna emotional support okuyita mu banne. Naye kino kirabika kitya? Ateekwa okuba nga yakola okusalawo okw'okulonda emikwano, nga ddala emikwano gimuvuga gimwolekeza okutuuka ku buwanguzi obw'ekintu ekyefaananyirizaako bwe kiti. Oba ogezaako okuntegeera. Ebiseera ebisinga njagala mukkirize nti waliwo abaana abalonda emikwano emikyamu n'oboolyawo nga tebamanyi. Waliwo okuinfluencingibwa okutwala mu kulemwa. Muno mwe mujja peer pressure. Muwulidde Omutanzania atandise okukola obuyeekera, aluka olukwe lwe mpola mpola. Peer pressure. Tukikole. Tukisobola. Isha amanyi atandika atya. Okubuulinga, okwekalakasa, kale okumenya amateeka oba okugwa mu bizibu ne kutandika kawolawola, naye nga waliwo omuntu eyatandise ng'agenda akikumamu. Kakati abamu batandika okulaba nga bwe baba nga tebatambudde nga bannaabwe bwe batambula, kigenda kunzika nga kiraga nga bo abatali wamu, abatali bumu ne bano. Njagala babuulira, bwe tuinfluencingibwa, bwe tukkiriza okuinfluencingibwa mu ngeri embi, tuwunzika nga tuli distracted. Kati olw'okuba tutunuulira abayizi, bwe batyo bawunzika nga bali distracted from their studies. Omwana wamusindika ku ssomero olw'emikwano emibi, ebyokusoma tayagala, benjeera ku kyalo, kukuula basajja, kukuba ndongo, bubbi. Omwana ogenda okuwunzika ng'omugamba nti bye nakusindika okusoma bye bino byompadde, nga ze nambuto bakuyisa ali ku poliisi. He's being distracted from studies. Atya abadde influenced negatively ne bamutwala mu that direction. Bwe ngamba loss of individuality, abaana bangi baba n'empisa ennungi, babeera abaana abalungi, naye olwa group influence, bad influence, oba n'abeera influenced negatively, agenda okuwunzika nga ye kennyini akoze ebintu wallahi ku nkomero yabyo n'abyakkiriza nti oyo si ye. Era nga bamugamba nti naye nnyabo tuwogera amazima, oyo ye ggwe wayambadde ekifaananyi ekyokufaanana bakyaliibo ku ssomero, wawunzise ovudde mu muntu ggwe. You lost your identity, you lost your individuality, because individuality yo oli independent, okola ebintu ng'obigasse, n'otunuulira ekivaamu, bwe kibanga ekivaamu si kirungi, then tosobola kuwunzika ng'okwata path bwetyo. But because you lost it, see how you were influenced, but positively, no, negatively. Si gwe alwana. Laba bwe kintu bwe kyawunzise. Muwulira baana kuluzinga self-esteem ne bitandika nga ebyokusaaga. Mwana gane kakati nze ngenda obeera odd man out, nze ngenda okuba nga nze avudde ku mugendo nfuuke kaasa, naye nga tosobola kwebuuza nti okuva ku mugendo oguvaako lwa bubi lwa bulungi. Eriyo abaana agenda okulaba because the whole class, a class of
150 students. The 149 students have decided okukola ekintu A. Kakati ono kitandika okumulowoozesa nti tasobola kubanga ye mutuufu. These 159 students nga be bakyamu naye nga basazeewo bakole ekintu kyekimu. Agamba nti then abangi bagenda bate kubanga be basinga. Kyeza kye basalawo kye kirungi. Kati olw'obutekkiririzaamu kyakula mu ye n'agamba ndowooza kiri kye ekituufu. N'akikola. Kale nno njagadde okutunuulira ebintu ebyo bwe tuba twogera n'abaana baffe bateekeddwa okuba nga babimanya. Mu kitundu kino ekyokubiri walabikiddemu ebintu nga abaana okwerabira gye bava. Maama akusisinkanye, mwogedde, akujjukiza gy'ova. Njagala tusisinkane mu kitundu ekyokusatu nga kyekisembayo tumanye byawunzika bitya, kubanga batandise okukifeesinga buli omu ye yekka. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.